muwe Essala omugenzi tuve wano. Ekitiibwa kiweeta patri n'ekyamwana n'ekyamwoyo omutuukirivu ng'abekyalo birebe n'akakono bijjo emirembe n'emirembe Yesu waffe osonyiwa ebibi waffe omuyago ekitanga Mukama mweshimula ky'emirembe n'ekitangala eky'olubeerera kimwakire atebekere emirembe amina. Abadde bamubanja temumubanja towaza na mugenzi ate babadde abanja baleeterewo speed million awangale masomoji abaana b'omugenzi mukole ebintu bino bya mugenzi awangale masomoji bino bya mugenzi tubabijjeko Mr. Joseph Tamale Mirundi Amusabidde. Okay, aliko Kookie Promotions nkwaniriza yonna gy'osinzidde okubeera ng'oli Lovely Live tukyali kaliisizo wano Masaka era olunaku olwaleero tufunye omu ku b'engabi naye azze okulabika nti asiibula omugenzi. Njagala okumubuuzaako wasuze otya? Sasobola sula bulungi ng'omwoyo gw'omugenzi guli mu makati g'eddiiro. So tusobola okusasula kwange family y'omugenzi oba abakulu abagikulira ntumira ab'enganda zaabwe ntumira mikwano gyabwe tibaminga abalabye nentumira n'abaana abazzukulu okusingira ddala bamulekwa ne bannamwandu. Okay. Nabadde nsuubira oba oli Kampala watuuse ddi era wazze? Nsaba mbabuulire abantu bampita mulalu naye nze I'm gonna flight this year. You can call somebody mulalu nga bafiirwa abantu nkalazin nga mukufiirwa abeeramu ne mukusaba n'agenda mbeeramu. So I thank you for that. Nze kaba mpita omulalu ngenda maaso ene ngomba okimanyi Samira osilike kola erinnya osilike kola sentence ekunyumire. So ntumira mpita omulalu nti ndiwo omugenzi Omugenzi Tamale Mirundi omukukuutivu. So I thank God for that. Nti ntuuse ate era tuuse eggulo. Omugenzi omujjukirako ki? Nze byenzijukira ku mwami ono bamuyita Mr. Joseph Tamale Mirundi. Ye muntu abadde ayogera kaati ng'oweddyangabika muza kaati katya atya ayinza kati kengeze nze ekirala ye muntu oyogera nti oba oli kino oba oli kiri pazi n'ekirala biri ebintu nga bisatu. Ye abadde wa NRM abadde wa Nuupu abadde wa Buganda kati nga simanyi waagwa. So nze tumira omugenzi Joseph Tamale Mirundi to may he so rest in eternal peace. Yeah. Okay, kati omugenzi gwe kiki ky'osinza omutegeerako mu bulamu bwe bwabaddewo ku nsi? Ye teyerya ttama ye muntu omumalirivu mu byakola alinga Bobi Wine. Ne Bobi Wine bw'atyo ye bw'agamba nti embwa giyita mbwa. Ye muntu abadde afaayo n'agamba this ye tejatiiririra mwate simanya bajja mukwata kwate simanya biki. Ye muntu abadde proof omuntu omumalirivu mu byakola ate omuntu ayagala ensi ye. Okay, kati naye okujja okuziika ebiseera ebisinga abantu bakolako e Kampala twategeera ova Masaka no nva Kalungu Shamulebwa Kalungu Kalamateno Kawunga. Okay. So kati wazze otya wano era? Naze abantu kati mami eno yampadde sente omanyi I have my notebook. I tried to record. You note? I know too. Okay. I so went to bana yoli walakizale. Sincere thanks goes to Maria to me Mom Jovia eluka yabambi yampadde akasente tiyakomye okwo nampa n'akasimu. Nakwa akasimu owuliziganye tofunye bizibu byewafuna ku luli? Ndi bulungi sina kyenfunye. So ntumira omwoyo gw'omugenzi Mukama agulamuze ekisa ne baffe amuwangaaze ne His Excellency Bobi Wine ne His Excellency Yoweri Kaguta Museveni tibana babeewo. Olowooza eggwanga ligenda kusubwa ki ku mugwenzi? Bannange okusubwa bannange eddibu ddene teryasobola kuliddisaawo. So Uganda efiridde omuntu ovunanyizibwa olaba nange nzikiriziddwa okujja okimanyi baselebrity abamu basobola okufa ffe baprindi mulalo bwe batuyita ffe abalalu ne tutatuuka n'ate nebaza ne poliisi bami enzikiriza n'entambula n'entayaaya nze gwe bayita omulalu n'enzija. So Mr. Shilumira Mr. Tamale Mirundi Omukama akulamuze ekisa nenebaza abaana b'omugenzi nenebaza ne family at large for allowing me to come here. Cause coming here is not easy.
because there is patrol. So I thank God for that. And may He so rest eternal peace. Yeah. But it's a success of Kwange. Edio Banabo Mugenzi. Mr. Joseph Tamale Mirundi. To may He rest eternal peace. Yeah, let's will have an abbe na. Let's will have a mulekwa. Nengamba Bamulekwa Berebo. Let's will have a Namandu. Bakumeswa Sababwe. Paka walida nenso zimanyi nkiregeza abawuliriza nkibalekedde awangale masomo omugenzi yaleka agambye bamuzike ngayimiridde alabe kuba namwandu bajja okwenda abalabe mu Buganda ngamba tebamuzika ngayimiridde latutama yebake olaba n'omugenzi onani ono nawe yafono ono nawe yali none dana tutapenda yali obutwa sheyimuzata yafa bamugalamiza about Mr. Tamale Mr. Tamale mukwano omwoyo gw'omugenzi dana onkuba n'ensaba ogondera amateeka g'ennono Buganda toyina simbibwa oyina fumi tiwo ayina kwebaka kwati kya bugazi omwoyo gw'omugenzi omukabagulamuza ekisa amayenda obozi ziganiza zinabukajesika kasita n'entula ngobi akabajoringisa awangale masomoji muwe salo omugenzi tuve wana Heshitiwa chueta patri necha mwana necha moyo mutukirivu ngabe chalo bene kakona bijoy mirembe ne mirembe ayezo afi osonyo bibi afi omoyago sanga mukama mweshi muleshe mirembe neshitanga lesho luberela shimwakile atabekile mirembe amina abade bamubanja temubanja towazana mugenzi babadde abanja bazibaletera speed million awangale masomoji abana ba mugenzi mukole ebintu bino bya mugenzi awangale masomoji bino bya mugenzi tubabijeka Mr. Joseph Tamale Mirundi Amusabidde netula kuna bafane bange netula Shiba kalungi okay I pray soko mwesa na ne Bobby Wine ne zala toto ne bona ne bafane bange aba ebonze everybody muri munsanjagala wanga likwagadde njagala nyone abantu ogenda baddizawo kikumukwana bakulaze omukolo gwe bandaze ngenda kolera ekivulu sinaba kumanya date ni abakyala bwerere abasajja mujja sasula okay ekivulu ekyo kigenda kuba kuki nyera kibere lugogo likotokovu ogamba kigenda kubeera kuki ku lugogo likoto omulamwa gw'ekivulu foot alive Foot alive live concert. Okay. Foot Shiba feet a live concert in Logogo. Shiba foot. So Palazzo Muita, Kenzo, Elisa Musuza, Akasaka was a bank some money, you know. Yeah. So okay, kati olowooza baani abayinza okugenda okusponsoringa ekivulu kyo kyogera Mama Fina ajja kubeerawo Shiba kalungi timu Ngabi n'abaana b'e Buddu n'abaana b'e Masaka abaana b'e Gaza timu Bobby Wine Spice everybody abaana b'e Ghetto nze siina Saidi mwana ndi wa Nupu ndi wa Yellow ndi wa ndi mu 7th ndi mulokole mulonze wonangwawo so I want thank everybody ntimwe baleko njagala ate keep on supporting me cause sina nasimu mwana mulo nsaba na kati kyogamba kasimu ogenda kazaayo ng'omaliriza ate nkaza azin bakampadde bakakuwadde era ifanga nti omukyala ewelukaya yakampadde bambi mama nangamba tukayo nkubireko yeah era ntumira timu Tamale Mirundi timu Spice timu Shiba everybody kasokoza basamani so everybody simagala tumira bukedde ya UBC Navio yes Navio wagwanga Uganda awangale masomoji oyina kyongamba okay naye okola ku mulimu ki mulala omulimu I'm numbering people nga wena bagamba I number people I am numbering people okay yeah so far okunambalinga kitegeze okubala abantu so people census kyonaje kiri nenga nja kubeera oba nkulembere eggwanga simanyi awangale masomoji awangale masomoji naye ofunye ebintu bingi ofunye kalende I've bought it for myself as in beagulidde okay obyagulidde meka wano zowaka spendinga kino 20k kitegeeza so awangale masomoji naye tompadde ku kioldo watosuubiza kati soko osibirize Bobby, 7 His Excellency. Otwala msoni His Excellency otwalani. Ntwala bonna kwata. Awangale masomoji. Awangale. Bye bye. Speech is good. Thank you. Okay, thank you very much. Bane ntubira abawagizi ba Shiba kalungi, agenda sumukuka bulungi, omwana gwalina mu lubuto mulenzi. Ne yanziza yatuwadde concert ne yanziza. Concert. Agituwadde. Oli ludda wa Lugogo cricket oval.
Nera gyagenda. Oba twesangeyo awangale masomo Sheeba agenda zala mwana omwana gwalina mwana muleza nzala ow'enkimwa Sheeba kalungi nsaba ofune akajjo saako obusa ensitama nyonkeza omwana ajja vaayo swi papa naye ate omwana mpira wa parliament sijja byogera awangale masomo leero bimaze Sheeba kalungi nsaba osomoke bulungi spicy tosuyira muno Cindy I love you oshibanya abayimbi babeera ba Luganda ne gwokola mulimo what is your domicile what is your job link job link is this one I'm doing you're asking people questions okay me go bless abundantly wangala isawa sajja umeko mugenzi tumira ku bantu katumire ku bange bonna abasinzidde okunda bantumira ku mukwano gwange ham Divansh yabeera okuchamuta wanja mukutwalirako Divansh investment Sheeba kalungi mama ngo mulungi musazanya Agnes ne anko Shigundu toyakulabira mama nja kutwala wa Divansh investments akuje kubigere ina simu nina mapesa bana tumira ba malaya lero temwetunda muje muzike awangale masomozi awangale nawe wobeera bulungi bye tuliyambale ngule tulivumba mwiyo gainzevya wangalayi masomozi tweyanze galiko Kookie Promotions bwetyo bwe tubadde n'Owengabi okuva akalungu akala akatendo Sheeba nkwaitega program kijowereza nze eno program ya nsi yonna world program twaitega omugenzi kiromira mwitega kubanga badde n'abakyala kotigamba Amelia chamade Bobby Wine Malta gwaya nagambayo teri agambayo gwagamba mwana mwera bamwana peace and love mwana basezi temuli omugenzi awangale basa